the money. 5 million is not big money per semester. Let's be perfect at practice. Forget to begin you. Names I want to need food. Change anything. Into Ntimutekesete kwa akaunti yangu. Mbwa ajibwanazira bakaje you were stupid. Idiots. He did the first man. Olaba mwe mulina. Binalaba nga mumunye ebikere. Nze sifune. Utalo speaker. Kugambi. Ntabeni purpose enumerated the history of Uganda. Yeah. When the governments are going to collapse, they first crack. And parliament features prominently. The first quarrel happened in the parliament. The Pigeon constitution happened in the parliament, which caused us trouble. The swearing in of Mutesa happened in the parliament, where Nadiove almost exposed the voter's neck. The arrest of people, ministers, in 66 happened in the cabinet and the parliament. The 1966 constitution was passed through young halls when the recruiters were over parliament. So today, this is the final stage. Katika Nigeria, chuo Mr. Speaker of Parliament, tunakuja kwa mkali. Wewa, gwena kutumia Grace TV butere mutamala tulaze era tumanyi kuti ekibadde. Mwasoma nnyo mwebale. Mwasoma nnyo mwasoma. Ate mu beginning bulira gwe. Mu beginning yali nati open obuto omulango. Bwano era kataga nolanya omulango. Ebyo byebikiro. Era nyabo kyalira bukiri. Tubiyita pre-dimensions in politics. It cannot be a coincidence. This is God's creation. If you believe, I hear some people call them balokole. But when I went to State House and I suffered poison 5 times, my except they are different balokoles. And the State House never even were balokole. They have because when I beat balokole. I survived with the poison 5 times. When yalonzo mubakawo no bino misubi abakoze kubanti bakole. Era nga abena nibasazeewo nti oranyagenda kwandi abakwata fulani. Kabe twali ku mulembe nga bagamba kukwata ko. Olanyatambulya ku center za organism. Olanya kati aliko kapeti ya organism. Abana bafemizimu ja olanya jimukabira. Mzetamali. I'm going to play these tapes. I'm telling you. You're going to play them. I'm going to play them. I'm going to play this morning tape. And nobody will prevent me. Nobody can kill me. You kill me. Every maggot is paid for by 10 members of your family. Mzetamali. Atete banzi. Parliament abasinga abagude. Tetuyinza kukkiriza gwanga lino. Omusajja agenda naye omusajja namwagalira omukazi omusajja no. We are fighting over this country. We cannot turn our country into Somalia, a failed state. How can a failed state come about? Failed states come about when criminals take a charge. Italy had to fight criminals. They had to Boba mafia by Italy. The mafias in Italy developed Italy to the 8th position, 7th position. But no, I am going to forget my Holocaust. Didn't you attend this morning meeting? You are watching me. Didn't you sleep in Entebbe? Didn't you sleep in Entebbe? Didn't you attend the meeting this morning? Did you discuss it? Nigeria kachimaro okugwa wekyusiza katukatubide ku lokubiri atubera ku TV nayo gende mpozi ngomba katukola kutoka ku mpozi Nigeria kachimaro kuzinga ya mpozi yo kumanti ensimbi apromote zabaweddwa asente zago mzaitamala angamba ngize mukuma muti abakabadde munde jiwera yana agamba nti abo bo benyine banafunga let me tell you mzatamika soke njonyere ensonga waliwo bagende president wa mukujino sali musale ngabasaba kumanti bayambibwa kuba bategese bivulu byabwe era nga bagamba bateka mu ensimbi zaabwe era nga bijja pakana kumanti baggalo pakana tebana kumanti baggulwawo era nga basaba birenga bakwasibwa ku banti nno bayambibwako kubanti abagamba kumanti basituka akati omukulu Jerusalem sabi yagamba yakola ensonga nabiranga yagikwasa ofisi ya y'omukulu afande Kayanja nabiranga batekawo akakiiko bapromota binyine berondamu omukulu yali kakiiko wakakuliwa vetting committee eriko omukulu mugerwa ande invets okwali banywa invets okwali Keti Kavuma okwali Vanira omukulu Mukibi kwalika afande Lubowa eranga assistant w'omukulu Kayanja kwaliko Luba invets kwaliko nabala besogeddeko naye nga akakiiko kali ku top kalina okuba nti kalisinga files awandi wonna bategese ebivulu mu ggwanga era nga bagandi betawo bayambibwako kabe kabavetinga balisinga files zali ziwera files basinga zali mu 738 mu ggwanga lyonna eza promoters bado asine bagandi bekenya banonya promoters abatuufu abali mulimu guno bazonga files entuufu ziri 307 era ne bagandi zino ziri approved bagenda kubafuna ensimbi za nenga buli mutawayo file yokusinzira buki kyabusinza bada asubira okuba nti atekamera zaino okuba nti ayambibwako abantu bonna bali okuba nti bavetingibwa babaliwa nga sente zibiraga zaziwera obumbi 5 n'obukadde 5.6 billion sente ezo Jerusalem sale yabamanizibwa nga zita ziva Ministry of Gender nizija kakiiko nizija ku account yawe yenye bataddewo eya Uganda
yajja ku Uganda National Cultural Center account eyo kisaizo kubanga zigabibwa abantu abali vetted naye munange byagenze kubanga bikomekkereza ku bantu ebisatu mu omusanvu abantu bafunye ku nsimbi balinga mu 12 nenga ne sente ze bafunye milioni 3 milioni 1 milioni 2 era nga mulimu ate abalala abeeta betuta bakabejja mu njogera inaku zino abanene mu mulimu guno bafunye obukadde obuli mu lukaaga abuli mu bisatu kati bano beebuza bagamba lwaki bwekiba nga twavetingibwa twasaba stimulus fund twasaba ensimbi zino tuyambako tubadde mulimu gwasibiddwa twagala kubenga tusituka tubenga ddamu kubanga tukola omuntu yali mu promoter teyoka business account naye aberenga